musumba tukyalidde ku taata ate tukyalidde ne ku musajja mukulu wadde taaga kimuyita. Olunaku olwaleero tulina Wire Mukaabya yatandika ekkanisa. Ekkanisa ogirabaawo eyibula abantu balage ekkanisa agenda tunyumiza ekimu eky'ekkumi kyatandika okujja. Embeera eri etya ziba ekkanisa tikeri ziba ndiga. Endiga zijja oba tezinnajja. Ebyo byonna agenda bitugamba olunaku olwaleero nga bw'omulaba akawero ku mutwe tekavaako. Akawero ku mutwe tekavaako. Jangu otuule wano boosi wange gana amaka gago ssebo tetwagala ate tugawambe muganda wange makya g'olunaku olwaleero. Ssebo wange wasize oti? Ndi bulungi. Oli otya? Tukedde. Mumanyi okuwamba. Tukedde. Munina. Aya. Wasuzeewa essimu zikubye nga tokwata. Alo byaffe obimanyi. Tubeera mu midigido. Katonda yatuwanga ffe tukolera mu kudigida. Mwe misana kati mwatandise okukola. Kyokka ate ffe bwe buziba olwo naffe ne tutandika. Miliyoni akiyita night economy. Naye ng'obulamu buli buti. Obulamu si bubi. Nzikiza okuyita omusumba. Era ndi musumba Ssaabasanyusa Wire Mukaabya akulembera church gye bayita Kwebaza Church Center. Wagituuma Kwebaza? Yeah. Tutandike n'essaala ey'omwanguka. Abantu balina ebizibu eby'enjawulo, abantu obwavu bubaluma, abantu balina endwadde. Musumba Wire Mukaabya tusimbule endowooza. Ayi Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, Katonda nannyini w'eggulu n'ensi eyatonda ensi eno. Tuli wano nga tuli mu maaso go. Tukwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ekirungi. Era tukwebaza gwabukeeseza olwaleero ne tubeera nga tuli balamu Katonda waffe. Tukwebaza olw'ekisa kyo. Ayi Katonda tukusaba n'olunaku n'olwaleero oluwa omukisa yonna gye tugenda okuyitira Kitaffe obeere nga gwe mukulembeze waffe. Tukusaba otambule naffe. Tukusaba emikisa gyo. Tukusaba ekisa kyo. Bino byonna tubikusaba tuyita mu kisa mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi. Amiina. Ekirowoozo ky'okutandika ekkanisa kivaawa? Omuddo ng'akuba endongo abeera mu bakyala we bati ne we bati ajjawo ekirowoozo ky'okutandika essinzizo? Omanyi Katonda bwe yali atutonda buli omu yamuwa obuyite bwe. Bwe akutonda n'akussa ku nsi anti bwe tusoma mu bitabo ebyawandiikibwa ye atugamba nti yakutegeera tonnaba nakuva mu lubuto lwa maama wo. N'akutegeera n'ekyolikola n'akiteekateeka n'amanya nti ku nsi bw'olibeerako bino by'ogenda okuba. Tolina ky'olimiisingamu n'ekimu wabula buba budde bw'ekyo ye Katonda kyateeseteese. Kakati nange kino bwali buyite bwange. Nange saakirowoozaako nti nsobola okubeera omusumba. Era saakirowoozaako nti ate nsobola okubeera wano ne nnyimirira mu bantu nga mbabuulira kigambo kya Katonda. Wabula nange nalabiraawo. Naye naawe olinayo obusuuti buno abasumba bwe bambala okakubamu ku Sande? Buli muntu n'obuyite bwe. Kati gw'obuulira oti? Kakati nze gw'olaba abasumba bonna bafaanagana. Buli musumba alina bwe yayitibwa. Waliwo bamwambala masuuti, waliwo ayambala essaati ye nga bw'ali, waliwo ayambala bino ebitengi. Buli omu alina kyali. Kati gw'olumba bw'oti? Kati nze nnumba nga Katonda bw'aba ŋŋambye. Tebakuwakanya? Kati ate oyinza okuwakanya omuyite wa Katonda okuggyako nga Katonda teyakuyita. Oyinamu abagoberezi nga bameka? Era abagoberezi mwe bali okusinziira ku ntandikwa. Ekimu eky'okkumi kijja mu budde? Sibikoze lwa kimu kya kkumi. Wabula nkikola olw'okuweereza Katonda wange n'okumwebaza olw'obulamu obulungi bwampadde. Nga mu bye nnina okumukolera ng'ebimu ku byo kiri mu kumuweereza. Nga mwebaza tewali kyenyinza kumukolera kirala. Ate kyenyinza omumukolera okugyako okumwebaza. Ampadde obulamu obulungi. Ampadde buli kimu kye neetaaga. Sirina nnyo bye mubanjeera nkyamubanja kya bulamu. Kubanga bulamu buli kimu kyonna kiba kisobola okukoba. Akuwadde n'amaka amatiri wonna, omukyala wuli tumulaba. Ate gajja kubeera amatiri wonna. Era ekyo nze nkisuubira ly'essuubi lyange. Yeno pikipiki yaffe gye walina mu COVID.
ako kantambuzako mu kyalo kyange kino. Ne waliwo yali akuwa emmotoka n'ogigana n'ogamba gw'oyagala piki. Anti nze obulamu bwange bwagala nnyo piki. Era entambula zange zisinga okumpoomera ennyo bakiyita piki. Kuba ekisooka eba nnyangu, ekekkereza, oyita ow'emmotoka waatayita. Kaga mu budde bwo bw'eddembe piki ye yalisaanye. Nze emmotoka njeetaaga ngendo otambulako genda wa. Tebakuba olube nti serebu waffe ku piki akolako ki? Weetaagisa kati nze ndi muntu w'abantu. Siri muntu wa kugamba nti kubanga nafuuka serebu ate abantu mbafuukira ekizibu. Nze ndi mufuukira akayinja mu ngato. Nze ndi muntu w'abantu, ntambula n'abantu, mbeera mu bantu ate abantu benkolera. Lwaki mbafuukira akayinja mu ngato? Era nze nina kubeera nga abantu bandabako kuba ndi serebu waabwe. Naye nze neewuunya n'abantu abamu agenda n'abeera awo nga yekweka bwekwese ayagala bwatuuka wantu yenna neyeebika neyekukuma. Kati sooka weebuuze abantu bali boogenda okuyimbira ate abaali badde bakuwaniriza okulaba ku serebu waabwe ate weekwese. Kati nze ebyo sibikola. Nze sookedde mbeera serebu seekwekangako. Wabula ntambulira mu bantu bange naye ate neewuunya ne wentambulidde olwaleero bwe mbayita mujje mundabe kubajjula. Kubeera awo abantu bangambye Ssemwanga mubuuze Kabuye Ssemboga yategeka, Sophie Nantongo n'ategeka, Fred Sebata n'ategeka, Wire Mukabi alinze eki? Era kiri bikanze ngenda okudda ku Kabuye Ssemboga. Ze nteekateeka, tukyali mu kuteekateeka. Katonda nga bw'anaaba akiteeseteese kuba ze entegeka za Katonda. Naye nga mbadde nkirinamu essuubi nti nze nzirako. Katulaba abategesi kye bagamba. Atulaba ye Wire Mukabya, ye taata wa Mukabya Junior okuva Sudi wali South Africa. Mukabya Junior ogamba otya? Mukabya Junior nno y'omugu kuwennakubidde basooka ne bampa ennamba eya Airtel nga teriiko. Mukabya Junior nampa ye MTN. Era abadde musaale nnyo okulaba nti tutuuka newenkubidde nga tokwata. Gwe nkubidde ate nampa omu. Ekitegeeza Junior yewe olugambo lwo. Yafuuka wa lugambo lwange. Gweno Junior olinsuula ne mbalabe. Kubanga toli mutuufu. Mwali mutandiseeko ekibiina kye bali bayita Legends Association nga Chance Nalubega yabakulira, Mamuli Katumba n'abalala. Ekibiina ekyo kiri ku kikati? Ebintu byagenda bitambula nga bwe bikyukakyuka. Kyatuuka ekiseera nga tulina kubeera ba Legend nga ate tuli bakadongo kamu. Kati nitukola ekibiina bakiyita Komawu. Kakati tuli bakomawo omukuŋŋaanira abayimbi bonna b'omanya aba Uganda abakadongo kamu. Era nga kikulemberwa omwami Fred Sebata nga nze vice we. Njagala otwawulire. Ninawe nalaba interview emu ng'ekyokuyita omukulu tokyagalira ddala. Era wagamba nti muganda wange gwe ekyobukulu tokiriiko n'ogamba oyagala eky'emyaka tokiriiko oyagala bukulu. Mbadde nsaba otwawulire wakati w'obukulu n'emyaka. Mwali temubyawulangako. Nze nnwanyisa kigambo bukadde naye sirwanyisa bukulu. Omuntu yenna ku nsi ateekeddwa okukula. Naye okuza otya mu bukulu bwo oyagala okulenga okaddiye. Omanye ekintu ekikaddiye ekiba kibi. Bulijjo ekintu kyonna bwe kikaddiwa ne bwe kiba kikyali kito. Omuntu wa myaka 3 osanga nga mukadde omuyitirivu. Naye osobola okusanga omuntu wa myaka 7 naye nga ate akyali mugumu oba akyakola ebintu ebitamulowoozesa nti mukadde. Nze nnwanyisa bukadde sirwanyisa bukulu. Tokkiriza kusemba nakyo? Asisemba na kuba mukadde. Obukadde kibi nnyo. Naawe awo osobola okukaddiwa. Naye ate okukula kwo Katonda yajja kukuteekamu. Naga kati oli wa myaka weegiti kati wano oli wa gino. Naye obukadde osobola okubuyita mu myaka 3 n'oba nga wakaddiwa.
Okay. Yeah. Awe mbadde nkusabira abali eyo bampereza message nti asemwanga Wire mugamba atulage ku dread atujireko ko katambaala abawagizi be basabye sinze n'abawagizi ekintu ekyo nkibagamba enkya n'eggulu dread zange za kusasulira si za kulabirawo ng'omuntu tulumpadde ssente kino ekintu kinene nnyo golowooza ab'enkananze bameka abayina dread era bw'ogenda okunoonyereza ndi ogwo ayina dread bw'osanga omusumba naye kati otandika otyo oyingira saaluuni nabagamba owaayi kati wano ja musalewo wano musiteekewo dread nagambye nti omuntu ku nsi oyitibwa n'ebyo by'olibeera kati gwe okwata kamera ojje wano nze onkwata ondabe katonda yakiteekateeka n'olunaku n'aluteekateeka kakati ogenda mu saaluuni nange simanyi ndabirawo katonda byannuŋŋamya naga kati kola kino kola kiri mu mwaka gwa 2000 musajja wange bamuyita Sebuufu mwami SB4 ng'okaaba amazigo ng'ogamba gavumenti tekuyambye nga wayimbira President Museveni nyimba za campaign inene waka n'ogamba waliko naye mu nsiko ebyo biseera namwe abimanya nti twali mu kukaaba tewali yali ali mu mirembe yali alina ne yali talina ffenna twali mu kukaaba kati nze bwe nagattibwako ekyali eky'obulwadde kyekyasinga okuba nga kyandajanya kuba ku budde obwo tewaliwo buyambi tewali wayinza kuyamba ng'ayinza okuyamba gwoyinza okukabirira yoyo nannyini nsi Uganda kakati era gwe nayinina okukabirira nali siinayo mulala yadde oba saayambibwa omulanga tiyo yaguwulira kuba wakaaba maziga mukaabi teyalabika yaguwulira naye tegwamukwatako kubanga talina kiyanyamba wafuna dda akakaaga nza salaba yadde kerenda ng'ate nalajja na bulwadde ne kerenda saalirabako naye nga waliko naye mu nsiko ate kakati lwaki mba nnimba mukaabi lwaki mba nnimba era njogera ekyo ekyaliwo njogera ekituufu nga lwaki mba saaliko naye mu nsiko ffe abaaliwo bukaddogo twaliwana buto nnyo nga tumaliriza katono nnyo atulaba ku Bukedde TV etike tusigaza eddakiika mmeka kale tugende maaso nga tumaliriza abantu beeyongedde okwagala ekkanisa yo waliwo n'ambuuzizza nti baani abakuba ettendo omayo makanisa mubaamu abakuba ettendo oba olyekubira ate n'okola obusumba anti tekisoboka nze kugambye obuyite sitabumala okubeerawo katonda n'ateekateeka enteekateeka ya buli kintu kyonna akikola nange ndabiraawo nga bakuba ettendo mwe bali abantu bonna beetaagisa okuba mu kyaki nga mbalina era mbadde nkusaba ku Lwokutaano luno tugenda kubeerayo ne gundi overnight ejantu atambule tulaba overnight wegenda okubeera abantu balabe naye kati ne kanisa toyagalayo tokubayo nti ofuna ku mabaati kakati era nze nkubiriza mmwe bannayuganda teryajja ku era nga ggwe kati wano bw'olekawo ebbaati kinaasoboka ku bugumu bwendiko ojja kusoboka era ojja kuba okoledde katonda ate nno oba tokoledde mukaabya oba okoledde katonda bw'oleka wano ebbaati nze nkulayirira katonda agenda kwongera emikisa 100 ku 100 kubanga oleese ebbaati mu nnyumba ya katonda ekyali empya era nze ŋŋamba bannayuganda mwenna abalina ekisa mwenna abamanyi nti katonda ayita omuntu mwenna mbakubiriza oba mbagamba nti kyaki yino yeetaaga kuzimba tuyina n'ekifo kye twafunye okusingako wano nga kyetaaga kuzimba essimu yange nayo mwereze wano naye nkakasa gwajjo kubanga oyano kubanga kyaki
yako uncha nga yadde wasize mu ndongo nawe weebale nnyo weebalire ddala Kibirige sebo weebale nnyo omusajja oyo amekinze sure tubeera wano on time muganda wange tetugenda kusukkakaawo mbajjukiza limu nti Matugga Friday no tulina mmwe omwereso gwa Bride and Groom nago aguze mutwalo gumu aseguya ekivulu kimuwuuba bannange mujje naye seguya ekivulu abantu bwe batajja sitola n'agikola atya kaaya naye mujje so that muganda wange embeera erabika 25 years in media si myangu gwe kisemwanga fire abantu balina okujja tebagenda na kujjula ne gobiga ebyo asaga busazi kati ngitandika ntya naye ndika nga abantu we bali nkugambye Dr. Lawrence Ganga nkutumidde nnyo twanaga nti kitabo wa university vice chancellor Victoria University ye jukira basomesa n'amawulire kakati we yakitegeera aga nti ekitabo tujja kikolako kutetenkanya kiteeka mu kitabo kya Bay era Dr. nkwebaza nnyo kona ne busingira we bale kale katugende mbozi za boda tukole ki tusikalo na Corinthia Ero yo TV omuntu wa bulijjo nze emusimaso wanku ow'ekisindogoma abali ematugga ekisindogoma tukitowa mitanda wali kitugenda okubeera mu kisindogoma ky'amaso wanku show ebeera ya buli mwaka nakusomesenga 20 tugenda matugga bukedde family fenna abe matugga mutunindirirawo tukuba goolo mmwe matugga tukuba goolo tulina abazanyi tulina sakka mu goolo tulina sula beni gwe tulindire nze emusimaso wanku zibamboza boda muganda wange seguyawo wali olunta nga nange nyingirawo webale nnyo producer wange Kyobe jaja anange ndi sita kirabika naye baba mbonye senga mu mutwale kyekiri omuntu bwakwegayirira wano ku stage n'agamba nti muganda nsina mukasente nakwegayirira nemwe ababoda muyambako ddi ababoda muyambako ddi afuna engeri gy'omuyambamu n'omusalirako olaba nga sibe bano abakola byekiyaye waliwo abasabaze abakola byekiyaye waliwo abolaba nga ye omulaba ye muyaye omulabira ku kyomuyaye omuyaye musabaze omuyaye era oba omulaba engeri gy'abazzeemu muliwo abasabaze abagezigezi akola atya buusaamu sakka ali ku kamera mubuusemu abasaabaze okujja wano naye kulumpalanya n'agamba bayisa okuntwalako wali ku speedi yebuzabuza era oba omulaba engeri gy'abazzeemu abapapapapa azona okuyitira eyo n'akubamu ebicyopoli yefuula ali ku bwangu ennyo ali ku Bugere TV tuli mu kumanya tuli mbozi za boda tuli mu kumanya abasaabaze abagezigezi babeera batya kyekirikojja tuli mukwebuuzaamu abasaabaze abagezigezi omugoma buuka otya obalaba otya sabaze omugezigezi era omulaba nga aba amaga twala sente zino omulala aba agamba nti oba mutwalanga Kibuya onagamba nyino kasanvu omugamba kasanvu nagamba ngenda kuwa mutwalo oyo otegeerawo nti muyaye ate nga kuwadde sente nnyingi leka naawe andi era ayagala kuwa ennyingi atuuka eri agamba era nzawo amaleyo gwe bwowulira ennyingi omanya nti osookoddemu onyumize omugamba kasanvu ye nagamba atya omugamba nti owaayi ajja nagamba ntwalako ennateetaawo sente mmeka naye ajja kumpayo kakaaga nagamba naye twanguweko ngenda kuwa 8 omanyirawo oyo muyaaya atuuka wali n'amalayo kati bwakugamba okuwa 8 ng'okola otya olaawo oyanguyira ogayo omusajja agenda kumpa 8 nga tetuza zakubuzeebuzedde bivaamu kubba ne piki ne bagikutwalako esebo olina obeegendereza esebo otubuusizzaamu